waliwo mukwano gwange tabakkiririzaamu nnyo naye sibe babye nnyo just babeera nnyo ku TikTok bali eyo waliwo eyo munnange now like this girl Agatha I feel like she's a humble baby girl she is and mu biseera nga bino honestly we feel for you I know, and we also want to applaud yeah even Tomidio applauding kubanga aliwo obuvubuka bw'embazulu obwamalala obutabeererawo bakyala mukyala bw'afuna ebizibu ng'ebyo ne badduka okitegeera era twongera okugumya omwana w'obuwala Agatha. This was indeed a trying moment. She has a lot of visions for her father. She had a lot of them for her mother. Rest in peace. N'ebirala bingi lwakuba agambye mbu abayimbi tebababeererawo kati awo wenkugambidde naye yinza obba nga abayimbi tebannafuuka bakwano bo ekyo nakyo kitegeera nnyo abaana ba TikTok bana ekizibu kye balina Jacksons ekyendaba they think everyone is on TikTok. That is one. Ekirala, you know, there is something kyetutera okugamba abaana nti gezaako ne woba oyimba music watuuke ku mainstream. It's always beautiful. Ate osanga nga n'ababadde bakwano bo si bakwano bo baddala so katwongere okusabira Mukama amwa emikwano emituufu ejja okumubeererawo. It's always better in life. Osoba n'emikwano naye nga mu kikumi oyinamu omu yekka nga gwolowooza bonna bakwano bo. Actually era nasi kirungi genda kati just because okay, just because Neba TikTok abababeererawo bambi. I saw all of the TikTok kids. Nga gye bali mulumbe. Kale Tomidi tukugumya tumufunyeko to get to know how it all went mukuzika mama. I know. Cha mama. Twafiirwa naye yensi. Yamani. Abantu bavayo ne bakujjajinga oluvannyuma lwa Agatha okwogera n'agamba nti waliwo omukulu eyamuyambako twala maama mu ddwaliro ne bagamba ku mmotoka z'oyina batukutwalira batya maama wo mu ddwaliro. Batuyambako nja bebaza dani ate obogerako mu ngeri eyo kubanga eteri ateetaaga buyambi kyovala n'omuyimbi asobola obeerawo ng'akoledde ebbanga ng'alina mu kuseeti naye ate ng'ayagala mujje musasule sente mu mulabe wandigambye yandirekeddeawo kola ki so teri atayagala buyambi so kwesanga nga tulina ewali waganye nga twetaaga ku mukono naye nga mukati tubadde tumujjanjaba just nti nze nkitwalanga obuvunaanyizibwa bwange setagavayo nnyo ne mbagamba mbadde nkola bino that was my responsibility. Yeah man. Abantu abagane ba complaininga ku nyumba waliwo batalina nyumba ya kijja yabaziika kati osewo okwata abantu bawano abantu abamu balina ebyalo gye babeera nga yesibye ebyalo byabwe naye nga si gye babaziika kati kiri kyali kijja gye babaziika ebiseera ebisinga ennyumba ezibeera ku bijja ezo zibeera bwezityo. Yavuddeyo n'akugamba byonna yeeyanziza era musiimu gy'oli okoze kyokoze nakugamba naye daddy akulinze njagenda era ne kati oluva wano ngenda mukima mweri engeri y'Obuganda eri kumwozaako ennaku waliwo ebino sooka eyo si ensonga nnyo enkulu oba nga muli bulungi nga mukwasaganya responsibilities mwezimba kisuubira nti okukyala oba okuwasa bwe kwandikutadde ku pressure. You get everything comes with time. Waliwo abambeereddemu by the way abayimbi n'abatambeereddemu si musango olw'ensonga maama Agatha yabadde afudde kyobula twasinzira bayo ba TikTok ndowooza side eyo kitegeera so I think sijja banenya nnyo naye nga basobodde benje ate okwebaza bali tubaleke music wa wane eno abantu befaako beka by the way akakaka muyisaawo awajja kugamba ojja obeewo naye kabanga kako tewatulaba ne ku bivulo byaffe abamu tebaatuyimbirako naye nga ate twali tubasuubira nti bebaali headlines wa ne batulangira nako naye just kyakuyiga nawe tuka nogamba omanyi right now ndi ku lwange kankole ebyange abantu nange mbaveeko mbalageko nti ndi busy so kati ndi busy nnyo eri buli muyimbi yenna yaman Agatha tumutwala nga TikTok ennaku zino ba TikTok bevumbulidde omuze gw'okuyingira endongo naye yayimbako singa avayo nakugamba nti Tom njagala kuyimba sayagala nze namukaka waliwo wemba njagala oyisaawo obanga neetagamu ku ddoboozi ly'omukyala anteeramuko naye nga si yali awo nti muyimbi nnyo nti oba ayagala nnyo atuleka afumba ajja kunsumbuwa
bwakuba njabanga ngenda Masaka ate mbuye nga bukinze simanya biki ebyo bimanye ebyo gwali olabyeyo kapo y'abayimbi newangaala toziraba tuyina ze tulabye ojja kwesanga nga abamu beeyawukana abamu ne bagenda mu badokita abamu ne bagenda Kale, yeah, there you go. Webale kubanga okyali mulabi mulungi nnyo. Tasha B. Jackster is my name. Ne Tasha B my partner. Mountain Dew is our power sponsor. Atuteekamu ssente era nga twebaza ne bannaffe aba Serenity Sports Arena abatuteekamu ssente Semwe Busega. Then of course ne Rose Form emifaliso egisinga obuwangaza emigumu n'obulungi. Abantu abali Mengo nga mutulaba tutunda enkoko ennungi awo wansi. Nyam nyam chicken. Nyam nyam chicken. And you do delivery. Awo ku